yange njejjiddeyo then ne banganzoleza Bobi Wine ye Nkwacho festival oba Nkwacho festival ennuupu. Omuyimbi Alien Skin oluvannyuma lw'okwetyabira akalimu obuwuka n'ayambalira Bobi Wine, abaana bamutabukidde, embeera emwononekedde. Babadde bagamba nti ebirala byonna yandibikoze, bagamba nti yandibadde ku music we n'atayingizamu byabufuzi. Ono ekifo ky'okusirika obusirisi n'atadizaayo muliro, asazeewo okwanukula abaana b'NUP ng'abavuma nga naye abagamba nti bamususseeko bamuyitiriddeko. Yebuuza nti bba bamugamba nti alidde mu Bobi Wine olukwe, bo baali bamutuma ki? Bw'atyo avuddeyo n'agamba nti akooye obwana bwe NUP okumumanyiira, n'agamba tebumutumangako kuyimba, era music gw'alina si bwe bwamutuma, si bwe bwamumuwandiikira, era ye alumiriza agamba tayimbirangako mu Firebase kubanga kye kyandibadde kibagatta ne Bobi Wine. Bw'atyo avuddewo nga mukambwe nnyo era n'atabuka. Bw'etyo embeera bwe badde Alien Skin ng'atabuka. Nkwacho festival ennuupu oba Abitex ye Bobi Wine. Bana basajja mwana ate mwana no balinga abagamba ate mwana nze bwenali n'omuntu gwe nagamba mwana amaso kumpandikire ku luyimba mwana nesokoleke dindako kati kaze ku side endala mwana nabagako nonze nava mu Firebase nimbafula mwaka kati ate kumanyira bumanyezi mwana okitegeera mwana tano nze Bobi Wine ye Nkwacho festival. Oluvannyuma munnakatemba Sami the Mighty Family aleese bwino Alien Skin agamba nti abavuma Alien Skin ekintu ekyo bakikola mu bukyamu. Agamba nti kino bakikola okwawulayawula mu bannayuganda. Agamba nti kino si ekyo ekibadde ekiseera ekituufu ekyokulwanagana ne Alien Skin. Wakiri bandibaddeko nga bawuliriza ebyo Alien Skin ebirungi byakoledde music industry ne balimu kiyingizamu ebyobufuzi. Kyokka nga Alien Skin naye agamba ye tajja kukkiriza baana kumuleetako kajjanja kubanga Bobi Wine alina ekitebe kyekamwokya ne Alien Skin bw'atyo naye alina ekiki ekya Fangoni Forest. Kakati embeera ekyali awo abaana b'NUP bagaanye okubikkiriza bagamba tojja kulumba mukulembeze waffe tusirike busirisi, ate n'aba Alien Skin nabo bagamba muleke Alien Skin ayogere kubanga naye alina ensonga ze zimuluma. Bino bigenda kuggweerawa kubanga jjukira nti social media yekuwanika ate era yekusuula. Abantu bangi bakozesezza social media nezibafuula kye bali olwaleero okubeera nti banene bakitalo mu ggwanga, ate bangi bazikutte bubi ne zibeera nti zibakuba ekigwo. Alien Skin embeera gy'alimu olwaleero tetegeerekeka kubanga abamuwanika bali ba social media. Jjukira nti waliwo bata yaliwo wakati we ne Palaso. Omuyimbi Palaso bwe yakola ensobi n'ayisaamu Alien Skin empi n'ensamba ggere, abaana ba ghetto ne banyiiga. Bagamba nti oyo munnaggetto munnaffe, Palaso tosobola kumuyisa bubi bw'otyo n'ogenda mirembe. Era bwe batyo baayanukula bagamba nti tulina okuwagira Alien Skin naye tumuwanikeko Palaso gy'obadde okitegeere nti ffe twakuwanika kati katukuwanuleyo. Bwe batyo baakikola. Palaso ekivulu kyamusala kyera atadde ku Lugogo Cricket Oval, era tiketi ezisinga obungi musajja wattu yali azitaddemu ensimbi z'empitirivu yagabangabo okulaba nga naye afuna ku bantu balema okusekerera ekivulu kye nti kyabadde kikalu. Bwe gutyo Alien Skin yawamba, Freedom City yajjula n'okugoba ne bagoba. Olunaku olwaleero abaana abamuwanika ate kati bafuulidde obugere ali mu kubavuma. Bagamba nti fine bamuyisizza bubi, bamuyisizzaamu eggali ku social media, naye ekifo ky'okubaanukula nga abavuma yandibimye amazzi ne yeefuula atabiraba. Naye obuzibu bwakoze kuzzaayo kasita okkiriza n'ozzaayo awo ekintu oba okyonoonye kyonna kyonna. Bagamba nti Alien Skin eno eyinza okuba enkomerero ye kubanga abaana abamuwanika ate olwaleero baali mu kuvuma, era nabo balwana bwezingirira okulaba nga bamukkakkanya. Bagamba nti kyaleka okumuwanika kuno kwe kumumezezza amalala, era kye baba balina okukola kuggyawo ddala lye baamuteekerawo naye agweko ku ttaka osanga anaddamu ku mpisa. Anti n'omuganda agamba nti amalala ge gakulembera ekigwo. Kati bw'ati Alien Skin bagamba nti amalala gamuyitiridde, kyova olaba abadde atandise okwewanika ku baana b'NUP. Tuwulize obubaka bwa Sami the Mighty Family ne bwino gwaleese ku muyimbi Alien Skin. Omanyize wano nze muntu atankula entalo, nze muntu eyamanyiira okuvumibwa, okusabwa, kulina
mu experience kuba nsabuddwa ebbanga ddene nnyo kati ngenda bawa ensonga lwaki ndi ttiimu aliyeni era mbawe n'endowooza yange naye nga sinabawa ndowooza yange ngenda sooka nzise mu meseji ya General Gaddafi ekitiibwa kubanga General Gaddafi mukwano gwange nnyo mu bafoot soldier oba abajaasi ababeera okumpi ne pulezidenti. Ensonga ya General Gaddafi yabadde ya buntu. Ensonga ya General Gaddafi yawulikise bulungi nnyo. Omuntu ng'olina amagezi tosobola kusabula alien skin. Ensonga ya General Gaddafi yabadde mu biki bibiri nga nze bwe nagitegeddemu wano mu butategeera mwange osanga eddagala lyabadde linkubye nga sitegeera bulungi osanga nadde seewulira bulungi n'ekitegeera bwentyo. Aliyeni we baba bamukubira essimu mu kusaaga kwe yali akimanyi General Gaddafi akyali mukwano gwe yandimuddamu ng'asaagirira ekyo kisoboka. Ekirala ebintu bino General Gaddafi we yabyogedde nembiraba nga bikulidde waliwo akavubuka akabeera ziyitibwa South Africa bangambye South Africa bakayitaani nja kuba nkajjukira ngenda kuba nkajjukira nsi kye mbagambye kasita byakuliddemu akavubuka ne bigenda mu lunguye osimanyi yaguze poloti bbiri simanyi alina emmotoka eya gavumenti simanyi alina bino awo ne mmanya nti kati we bituuse bifuuse bya bulimba. Omanyi wano wendi ndabiddewo politikisi ow'ekisiru bwe tuzze nga tukola nga tulowooza nti nno tukola ki tuwaana Bobi Wine oba tutwala struggle mu maaso kumbe tulina abantu betukosa ne famire zaabwe abantu betumenya emitima lwa struggle ng'ate mazima ddala bannayuganda ffenna ekizibu kyaffe ye Museveni tulinga abali mu kkomera ng'abasibe n'abasibe tulwanaganira naye nga ffenna tuli basibe naye tukoze ebintu bingi olwa struggle ey'ekisiru eyo eya gundi walidde gundi walya gundi walya ate nga kyenjagala nkubuulire gwe nga bw'oli dayihadi wa Bobi Wine kkiriza gaana ne aliyeni alina dayihadi we nga togenda kumumuggyako. Waliyo omuntu ali eyabadde asapootinga Bobi Wine naye nga aliyeni skin yali akutteko ssente n'amuwa kati nga waawulira nti gwate omenkedde aliyeni skin nga kijja mukyaya ate Bobi Wine asigale kwandi kwoli. Abantu ebiseera ebisinga kambabuulire balina baddayihadi baabwe. Ffe kitukumye okuba nti mu ddwaliro ne bwe tuli wakyajjula abantu nti gye tutambulira waliyo abantu abatambula naffe abatumanyi nga gwe ne ŋŋonankuba otya kkiriza gaana waliyo dayihadi wange. Kati mu mbeera yonna abategeera ffe ebintu we muzzenga mubivugamu oba we tuzzenga tubivugamu ffe abaana ba Nuupu okubuukira obubuukizi ebijja bitambula temutulowoozesa mbu tugenda kukwata naffe amasimu gaffe ne data waffe tudde mu kusabula aliyeni skin nga tetulina bukakafu bwonna yadde odiyo yadde ekigambo aliyeni skin ng'ayisa mu pulezidenti amaaso. Era ebyo mugenda n'olukunkumulirwammwe lwe mwamanyiira eyo twabalekayo. Bwawoza nti oli dayihadi wa Bobi Wine sawa ya leero alikunga abantu kikabu. Vidiyo kijyo wakoze ng'okunga abantu beeyuwa ekikabu. Okakasa Bobi Wine gutusapootinga ekikaga alikulwanyisa aliyeni skin. Mwabeeyita abanuupu ennyo. Mwabeefuula nti muli mu struggle nnyo era Bobi tasobya tokwata ku Bobi Wine.
mukakasa tulitambula naye yali kikaga ali kulwanyisa Bobi Wine manya gundi Bobi Wine ali kikaga ali kulwanyisa alien skin alwanyisa Museveni ensendala Abafirika begasse bali ku nsi zaabwe jini bwagwa begasse bali kulwanira byabagagga byabwe bya muttaka muli ku TikTok mwenna emitwe emikalu abasajja abakulu muli ku alien skin kati nganze yali afunye ku bintu nga nkimanyi mbifunye nganze noli najjandaba nga ninako wentuuse n'agenda nteekako ekintu nti Museveni yakuwadde sisobola kudda mu bintu bya alien skin. Alien skin watuusa asobola n'okuweebwa obuweebwa emmotoka, asobola okufuna obufunyi olinaama kulaavu gye mubadde mutaddeho olinaamuwa poloti. Ekintu ekikyasinza okusasula ku nsi ye talenti. Talenti ekusasula oli ku stage, nekusasula ng'otudde ewaka, nekusasula nga bakubidde essimu, nekusasula ng'otambula. Kati tolinza kutugamba nti alien skin aba n'ebivulu kumpi 4 olunaku nga buli kivulu kiri wasa akakadde obukadde obubiri oŋŋambe nti omwezi gugenda kuggwako nga kibanda ategeera nga talina poloti gyasibyewo nga tamanyi nkya kiddako. Tojja kuŋŋamba nti ku bwongo bwa alien skin alowooza nti agenda kubeerako ebbanga n'ebbanga, era naye akimanyi nti music gwakuba kwali naye nkyagenda kuvaako mu mubuuze sente zetwakuwagira wazikolamu ki. Alina okwebeereramu nga ffe wootulaba nti tugaana okutusondera ne tubagamba bannaye temusonda sente zammwe lwansonga twasalawo twava mu comment nga tutya okutulangira wava mu comment. Simanyi n'ogenda eyo wuyo oli ku ndiri oyagala tukusondere ngende nve wano Katonda ng'ayambye. Ebbanga lyembadde wano nfiiriddwa ennyonyi n'ennyonyi, nfiiriddwa tripu zange ngende nsangewo ka tripu mpositinge bannaayi gundi eddako nzira jiini mugambe twakuwa sente zaffe mu ddwaliro kati ozirinnyamu ennyonyi. Nagamba kanfiireyo. Oyo politikisi bannaaye tumukooye, mugenda kututama. Buli muntu gw'osabula gw'olowooza ate abamu olw'okuba nti gundi olw'okuba nti tulago teyina interview kati buli afuna kaddata n'akwata akasimu alowooza ali mu struggle. Fera tuli mu struggle era Bobi Wine tagenda kusobya. Muli kuliyetinga pulezidenti atayogerwako.